fight ya Shakib ne ya denga ya shamusa Kazoora yinge jibadde mugasa mahongo ne Kazoora aline mulata ali musati nga tali bwatyo ebifaananyi nga biba birala sebuto bute mabega ya alidde ensanje wala bezanga ngabana nabaka ekifaananyi nga kitrending nga Kazoora talina lubuto olwo ale nekino ekijwenge kyomma echawa kati no that fight was not jukira balina oweyinga tebaweyinga bulungi ono ani Kazoora dasa na kasuku ate kati nedda ani ayantasiza munne beeruma ebinyama nedda tosobola kukwata bantu babiri abalema balwane oyo tetwade mu pala boxing naye kati kino ekintu akiraba lwaki abantu abikata ate Shakib ayinamukko lwaki abantu batali bafighter batandika okulwana game ya boxing mebigaka badde eserebyemu naye kati era kyova naye bano kye bakola Sefco ne Miki obligato yabana bakuba obligato naye kati fights eziri serious zezisookawo so ne bajja ne bashockinga ezisesane ziddako akati no tumaliriza mu comedy ne yabono yali etutse Sefco yatalantuka nenga ina omugambo ngebigambo atwala bingi okusinga okulo so kati nene yabano we yabadde era Zari obedda waali nga Zari bambi buli baleeta ekikonde bwati ate odde ekikonde kya wansi kiraliikiriza Zari simanyi bakikiwa kyamu era yakyetaaga ekya wansi mu lubuto ng'atya nnyo lwakuba ndowooza ne Shakib yafuye okulaba ng'afuna sama gw'anaasobola ayi Shakib ayina ne Kazoora yaddazi amaze Kazoora bw'ovaawo tubale tusaba jimu ogigenderemu ddala ate naye obuto lwebugejja buti lutta entumbwe Saymore oseka ati oseka kinga ffenna lyekkubo nedda kanseke bana akusekerera naawe nange banansekerera Kazoora teyasekereranga abaaliwo atambula bakujjamu agenda nga afutuka oluzungu nenga kale that is good PR ekirungi nnyo aba boxing awe twazi abana bali serious je bali waluwaka walo bakasomera wakalina mu ssomero mama no actually na kasiramu kabera kambadde kona nkebisse naye kakubera nine ekintu kyentero kugamba abantu nti abantu abatamedde ku ekikwate temugenda kusobola kuyita mu mulembe guno kuddako boxing ejimu kwinzanje kyasinza okupera professional kubanga girimu n'okufiirwa obulamu ne bafosingiddwa okucompromisinga lwansonga nti bayisobola okufiira mu guno omulembe edda ebizimu games ezaali zisinga okuleeta emidaali yalinga boxing katugenda tutafuna wadde n'omudaali n'ogumu sente is very important government esobola okufaaninga naye buli woobeera government yekufaaninga kitegeeza emu ogenda bimisinga kaakati bavudde batyawo batandika okucompromisinga leeta bakazoora ne babatendeka mu kyebasobola okubatendeka basobola okupolinga crowds bakoleyo ku kasente basobola okuzza mu game kati kijja bazaayo pata ku remote yo sigala ku BBS Telefina